Kirungi nnyo omuntu okutunuulira abantu abalala engeri gye bakolamu emirimu n'ogyegomba n'obaako ky'obayigirako. Naye nze ndowooza nti si kituufu omuntu okugenda okutunuulira omuntu omulala ky'akoze n'okikoppa kyonna gwe n'ogamba nti ogenda kikola. Kati ngenderedde ng'abantu abamu bagenze ne batunuulira emirimu kati nganze gye nkola egy'okulima naddala okusinga okulima emiti. Abantu bamaze ebiseera byabwe bingi nga badisikasinga ekintu ekyo ne beerabira nti omuntu gwe badisикасingako ye ng'omuntu yali alina ekigendererwa ekikyo. Gwe naawe sooka omanye okuzuula ekigendererwa ekikyo. Lina ettaka naligula emyaka 14 emabega ne ndisimbako ulwalisawa ne ndisimbako kasooli nakungula wano ttani 33 mu mwaka gwa 2010 ne ngutunda 2011 nali kasooli namuguza World Food Program ttani 33. Bwe namala okukowa kasooli ne ntandika okusimba emiti wano nakasimbawo emiti egya kalitunsi ne njikuza ne njitunda emirundi 3 nga miti gya myaka 4, 5, 6 ne njikuza ne njitunda era kati ekibiri ekyokusatu kyekyo ekiyimiriddewo. N'ennaku ezo bwe nagenze mu nte kwe kusalawo okulaba nti ebitundu ebimu ebigimu ennyo ebirungi lwaki sibisimbako emmere y'ente. Kwe kutema kalitunsi eyabadde wano ne mutunda n'ensalawo okusimba ebisagazi. Kati omuntu enkyajja genda awalirire naye nti ayagala kutema kalitunsi wasimba ebisagazi. Yeerabire nti omusajja ono ekitundu kye yatemye eky'ebisagazi yatemye ebitundu 1 ku 10 ku byalina. Bani ne ebibira bingi nine kati ngezaako okudiversifying anti kati kanteke koko mukino kanteke koko mukino kanteke koko kino bwe kiba kiganye kuba kati emiti gino ddala tugirima enkyabu jakere enkyanga government egambye ekozesa miti ekozesa gundi pipes za steel kati olongo okola otya enkyabu ja kukyanga waliwo monopoly yatunda emiti yekka eri umeme. Nze kyovola be emiti sigirinda kumala gituusa ku umeme. Nze omuti kasita guba gugeze ne gutuuka wano abatunda nga basobola okugujjamu obuloddo 3-4 nga ngubaguza ng'ate enkolerawo ekirala. So kubanga nze ettaka eryange nze sirina mirimu mirala okuggyako my profession as an educationist sirina bya busuubuzi birala. Nze bwe ngula ettaka kye kiba kifuuse ekyobusuubuzi kyange. Olwaleero ndikuba olusuku nensimbamu olusuku nentemamu amatooke nengatunda. Bwe mpulira nga nkikooye nga nkyusa nga ndeeta tractor ng'ebitooke mbisendawo nga nsimba ekirala kazibeere mmwanyi nzisendawo nensimba ekirala. Kati ennaku zino kyemmaze okuzuula nti okulunda kyanguya okuleeta ensimbi naddala okwamata. Ate amata ate go nengaza ne ku bbali nenkizuula nti okukola omuddo silage n'ogukolamu emmere ate ereeta ssente okusinga n'amata n'okusinga n'ente. Kubanga fuso 12 tons ya miliyoni 3 ey'omuddo gw'osimba n'osimba nga n'oleeta tractor n'okuba oteekamu buteesi microbes na molasses n'obikka mu kinnya. Abantu ne bajja nga bagunoonya guleeta ssente ezisinga ate okutandika okwegayirira emmwanyi eri ku bbeeyi ki kino kiri ku bbeeyi ki. Kubanga abantu bangi nnyo batandise okulunda ente 1-2-3 nga bazirundira emabega. Kati abantu tutegeere nti ono akola kino genda nga weebuuza nti kati nganze kiki kye nsobola okukola. Tokoppa temukoppa bukoppi nti ono gundi yakoze kino nange kankikole ono gundi yakoze kino nange kankikole. Ekyokulabirako yenze nze nina ssente ezisobola okuzimba bu apartments eyo mu Kira wa Bunga na wa. Nze sikoppa bannange nti gundi yazimbye apartments gundi yazimbye mall gundi yazimbye kakalina egindi nange nengendera ku ekyo. No, nze bwe nasalawo nti kati kanyingire bulimi nensalawo nange okutambuza obulimi nga alina business era ettaka yange nze ninga musuubuzi. Bwe mmala okuligula ndisimbako ekintu bwe nkiraba nga kyasoboka nga nkyusaamu nga nteekawo ekirala. Nze nkubuulira nti nze nsimba emiti mingi era emiti gino wagiragako era ogenda kuddamu ogiraga. Nze nsimba emiti nga 1,200 mu eka
nentandika okutema njiteekerako ekigimusa daapu nze njiteekako ekigimusa emirundi 3 paka wegiwerera emyezi 6 kyekisobozesa emiti gyange 1000 okukulira mu ekm naye nosanga olinga awakana emiti 1000 tegisobola gendamu kubanga buye bwasimba emiti gye tagendayo omuntu takimanyi nti oyo omusajja akola mu kibuga Kampala naye yettaka lye we liri mu kilometers 4 okuva e Kampala nze okuyita wali ku Gayaza Road okuva wali Nakwero okuva mu ofisi yaye okutuuka kintwalira eddakiika 4 nsobola okugenda nga nasuze ku faamu yange nengenda mu ofisi yange nenkomawo nenkola emirimu gyange giri ku faamu yange nenzirayo nensula mu maka gange Muyenga. So kati omuntu kyatasobola alina ennimiro ye Nakasongola oba agirina Ishaka kati omuntu okolanga comments zo ng'omanyi kati abantu tebategeera lwaki emiti gyange nze gitambula kubanga nze erole egy'emiti gyange gitwala mu kifo we basinga okugula emiti that is kitundu ky'ekira kira municipality awo kyekitundu mu Uganda kye basinga okuzimbamu kati loolo okuva wano ogenda ekira nze kigitwalira eddakiika kumpi essaawa emu nze loolo esobola okusomba emiti emirundi 3 naye bw'oba olina emiti nga giri fotopoto kyekyo ekibawakanyisa ennyo nti atosobola kutunda miti sente bwe ziti nze okuva wano okutuuka mu katale akali very virgin akasinga okubeera important kitwala essaawa emu era nze n'amatooke bwe nalinga ntema loole z'amatooke nga ntema amatooke essaawa 11 n'ekitundu ssaawa 12 n'ekitundu nga loole etise ssaawa emu nga baatikudde dda amatooke mu Kalagine n'awalala so kisinziira osangibwa mu kitundu ki ettaka lyo lya ngeri ki ne views zo za ngeri ki ze sirinda muti gukuza gutunda umeme I don't do business with government. I've put it in the language that everybody will understand. I don't do business with government. Nze situunda bintu mu government. Kubanga obukodyo bwoyitamu osobola okusasulwa sibusobola. Nze abantu sekinoomu be bajja nga bagula emiti gyange bo bwe baba basobola ogitwala ogitundayo bagitundeyo naye nze siguza government miti gyange kyovola basigirinza gikuza kugitunza ku mmeme we banaajagalira abantu abazimba bangi ate abantu bategeera nti bw'oyagala emiti egy'ekika kyonna gendewo omusajja oyo kubanga nze nasalawo sente zaye ziteeka mu ttaka ettaka nendikozesa mu bintu byonna byenjagala nga bw'onoolaba wali omusajja wange feete akubuulidde kati wano mu kitundu kya Central Region omuntu alina ente osanga asinzaamu ente eziri ku ziro bweziri nga zirabirirwa bulungi ye mwami omukakiika kubanga bwe nkola ekintu sikikola partly kati era n'omuntu ajja kuwakana nti wano mu Central Region tewaliwo omuntu alina asobola kufulumya mata liters 4 kubanga bambi tamanyi nti eri abantu abakola ebintu n'obumalirivu ng'amala kukiggusa bw'amala okukiggusa n'alooka agenda ku kirala